ekyantwaza Nicole ku poliisi ensonga ze zaali serious zaali mu okuteeka obulamu bwange ku bunkenke kubanga byalimu engeri ya deal ey'okufuna ssente eza deal ate nga nali nkirabyeko nze waliwo omuwala bamuyita Magara namuziika abaamuli okumpi be baamutta byali bya ssente. It's a long story. Wone mukwano wange yanyumiza alina omuwala yabeeranga wuwe naye era omuntu gwebeeranga naye yali amupangira bakole ki bamutte nga bya ssente. Kati bingi nti ebintu bino byali yadeeta abantu b'ebweru abayingize mu deal kubanga omuwala yakola interview ate si ye yamuloopa eyamuloopa ate yali mulala nga kintu nga kiwanvuyemu. Bwe twayogera naye ne tumugamba yeetonde n'agamba tasobola kufukamira before the camera kubanga alina brand gy'azimba. Kati nga yali akangavvula omwana nze nalabanga anyoomye obunyoomi kubanga ono omwana muto omwana asobezza ojjo zonna nga mwaziwulira zikola ki zitambula. Nenga mami we nti mami Nicole nkubuulire ono omwana waba aganya okwetonda tumutwale ku poliisi mu ngeri y'okumukangavvula kubanga this is a girl okujja nga batugamba nti mukazi niwe batugamba nti omwana bamukangavvula mu mbeera ez'enjawulo. Abazadde batukubiranga ne ku parade okitegeera kubanga oli mwana until you're grown up oba ne tokyagambwako. Era twavaano bulungi ne mama w'omwana oyo paka ku poliisi kumukangavvula kubanga ebintu yali abikoledde out there yalina okubeera mu kamera banne ne bafuna ekyokuyiga ne batya kubanga story yali mpanvu simanya balina engeri gyeko abantu nudes ne basitola simanya ku app eyo ebintu byali bingi nnyo nga biri vulgar ate nga birimu akasente aka deal. So okubeera nti ensonga balina okugiraba nti yali serious yalina okwetonda oba si ekyo akangavvule. Era twatuka ku poliisi n'agamba ebintu bino biri serious neyeetonda mami tumulekera omulimu gw'okukola ki ogw'okumubuulirira. Egambo ki byogamba mama wa Pretty Nicole buno obudde nga akyayogera? Mama Pretty Nicole kyensobola omugamba nti akkirize nti omwana yeetaaga okuyambibwa wabanga ddala mwana yeetaaga okuyambibwa. Abazadde baffe bakutuka naffe bbanga lyonna olaba neeno gye tuli mu bufumbo twakula nira maama wo abako kyakuwabula naga mwana wange ekyo tokikola bwoti. So omwana akipinge on ng'amulaga ekituufu tayimirira naye mu bukyamu mbanga n'oli omwami oli yatta ebintu ebyekisiru era yaleeta erinnya lya mama Nicole mu bintu bino. So kireka maama ono tayiwabula bulungi mwana ate nga Nicole alina abawala b'emyaka gye bayigiriza empisa ezimufaanana. Era abazadde bonna abali eyo tunuulira ani mukwano gwa mwana wo. Ate obugambo ki bwa Pretty Nicole? Pretty Nicole kyenyinza omugamba nti obulamu buno abukuume bulungi batuyinza okumufiirwa. Obulamu bufa omulundi ogwo ne butadda n'obeera ku mpeke for the rest of your life. Abantu bangi nga teyayagala naye yakola mistake egyo nebanga obulamu yabumalawo. Ate asiraamwa ye ali mu mbeera ki badde abaana abamu bamusaasirako ku neeti abagamba alina ekyejo kati enkaaba gyakaaba nekuba atali mu Uganda. Nedda he's fine. Tali mu Uganda ali bweru but he's fine. Abadde afollowing the whole story. Abadde afollowing emboozi yonna ye n'aguma kati ate akola eki era alina kuguma after all. Naina mungeri yasobola kwogera na sister we ne batereeza ebintu ne babijja kukale oba mu mawulire. But we had a family meeting. Omukyala oyo bamubuulira banne bamugamba kkiriza nti naye nasimanyi zina linnya lye mbu Aisa. Bamugamba Aisa kkiriza nti bambi omwana abaana tewabakuza bulungi kkiriza. Katusuubire nti oba oli awo yekkubako mu kifuba.